Simakula Francis nga kolera ku Colin kwatera omukono tugenda kufumba oba tugenda kukola chicken sandwich. Chicken sandwich yaffe tugenda kuba n'ebintu bino wammanga. Tugenda ba n'omugaati ninda kusala slices big. Tugenda beera mayonnaise. Mayonnaise ono tugenda mukozesa okusimyalinga ku mugaati nga bona abeera nti osimyalingako butter. Tujja beera n'enkoko yaffe nga gijjako stripes tugenda okuteeka mu sandwich esobole obeera chicken sandwich. Tujja kukozesa lettuce kuba yabadde agusaze teyaguterezesa bulungi. Saagala nnene nnyo. Ne lettuce wange oba tolina mayonnaise osobola okukozesa butter naye asobola. In this case I prefer using mayonnaise. Nkekoko obutungulu emaliriza obiteekako eyo byonna mbikkeko omugaati gwange ogwokubiri. Tugenda gisambinga ne chips. Mashini yaffe weba eyitinze akiteekamu omugaati gwaffe oba sandwich yaffe. Osobola okukozesa essigiri noteekako frying pan ng'eya chapati. Oba tolina ya chapati osobola oteekako pan then nofuna tugeze oba slice n'onyigiriza omugaati ogwo gusobola okukola ki okwekwata negubrowninga wansi then n'okyusa negubrowninga neyo. Sandwich yaffe bwetyo bwefaananye. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.